Mukama waffe Katonda wa Ibrahimu, Katonda wa Isaka era Katonda wa Yakobo, nkwebaziza Mukama olw'olunaku lw'olwaleero. Nkwebaziza Mukama olw'abatukuvu bano abakuŋŋaanye wano Mukama, ate nange nompa ekisa okuyimirira mu maaso gaabwe. Ekyamazima nze Mukama sisaanidde kubaako kye njogera gye bali, kubanga ndi mwonoonyi, naye ompadde ekisa olunaku olufaanana bwe luti Mukama, okubeera omu ku abo abalina kye boogedde eri emitima gy'abantu. Kale Mukama, bali wano si ku lwange wabula ku lulwo. Nsaba oyogere eri emitima gyabwe Mukama, nsaba otambule Mukama gye bali obawonye. Bayibuli egamba tuli Katonda atunula mu mitima, akebera emitima. Kebera emitima gyabwe Mukama, oyogere nagyo. Baako omusajja n'omukyala Mukama boyogera nabo olwaleero. Mukama, nze nvaawo gokke osomese era oyigirize. Era Bayibuli egamba nti Omwoyo Omutukuvu ye musomesa w'abasomesa. Omwoyo Omutukuvu jangu otusomese mu linnya lya Yesu. Owonye, osumulule, oluŋŋamye mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda Ayinza Byonna. Bayibuli egamba nti osobola okuzimbula ate n'ozimba, osobola okumenya ate n'ozzaawo, osobola okutaagula ate n'onyiga. Kale Mukama, nkusaba ojje, taagula wasaana okutaagula, onyiga wasaana okunyiga. In the mighty name of Jesus. Amen. Abalungi Mukama waffe yeebazibwe nnyo, mwebale okujja, mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeerawo mu bungi bwe muti. Edda ku Sande tetwabeerangawo bangi, twabeeranga batono, naye kati ne ku Sande mujja ne mubeerawo era ne muwera. Nebaza Katonda olw'ekyo eddakiika 10 zigenze kuba tusoose mu kusinza, era ngenda kudduka emisinde nziggyewo bino then tugende mu kigambo. Kwata wowandiika, owandiika ekitabo kya Luka essula 5 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lw'e11. Nnyinza obutazisoma zonna naye nja kunnyonnyola, then ojja kuddayo olusome, ojja kuddayo osome essuula ezo zonna otegeere okusinga bwe nnaaba nkinnyonnyodde. Nnyinnyonnyolako nabagamba nti nnyinnyonnyolako like 0.00.00%. Ako kimba njogeddeku kaba katono, gwe ddayo osome Bayibuli, Mukama akusomese, osome ekyawandiikibwa, Mukama akugaziirize. Waliwo omu ku bawuliriza bange wano atendeka abaana be, abaana abato, buli lunaku abaana be, buli mwana ajja n'abaako abeerako nga yagenda okubuulira ku lunaku olwo. Naye alina kaboyi ka myaka nga 5, 6, ndowooza 6 bwe gityo. Yampeereza kiripu y'omwana ng'omwana abuulira oba babadde bamaze okulya oba babadde bagenda kulya, bataata maama bonna ne bakuŋŋaana famire nga bw'eri. Omwana omuto n'abuulira ekyawandiikibwa, bulijjo nkibuulira. Omwana yambuulidde ekyawandiikibwa n'enzirika, nzizeemu okutegeera nga ndi wano. Mwana wa myaka nga ekinene nnyo giri 7, teginnaba nakuwera, teginnawera 7. Mwana mulenzi yagambye bw'ati, yagambye mmwe muli wano mutunula butunuzi muzannya buzannyi nti olunaku lwo bwe luba lulwo Mukama ayinza okujja mu kitoogo mu bitositosi n'akutwala mu lubiri. Ne ngamba Mukama Katonda wange, omwana yansomye kuva, yasomye ku Musa wali, omwana yaleese okubikulirwa kupya, n'agamba Mukama y'okukujja obujja mu bitosi wano akutwala mu lubiri nga tonaabye, tebakusiize bizigo, tebakusiize ku kizigo, bakujja wano mu bitosi. Omwana n'annyonnyola nti muwala wa Falaawo yagamba omwana mutuumye erinnya lye ye Musa kubanga mujje mu bitositosi. Yamujja mu bitositosi n'amutwala mu lubiri. Ekyandi omwana yayogedde okubikulirwa okwo wa myaka tegiwera 7. So era maama w'omwana namugambye, ne mugamba Katonda bw'ampa ku kasente oyo pasita ngenda muwa 1/10. Bulijjo njogera ekyawandiikibwa ekyo nga nkyogera Mama Ebeneza nkutumidde mukwano. Mama Ebeneza mulabe wano wansi bw'ali, ate mmwe temumulaba. Now
buli lunaku ekyawandiikibwa kibeera kirala. Kisome, Mukama akusomese. Nkugambye ekyandika oyinza okukibuulira emirundi 15 nga kyawandiikibwa kimu naye ng'obubaka bwa njawulo. So njagala kwebaza Katonda olw'ebyo. Mukama ankoze bulungi. Ndabe wano mu komenti nga mumbuuza pastor ekkanisa yo eri luddawa. Nsonyiweko ab'emikwano. Omuntu ombuuzizza wano nti pastor tubuulire ekkanisa yo e Uganda butuddayo tukukyalire. Nyina ekkanisa mwensabira musumba wange mulina. Ekkanisa yange bagiyita People of the Way Church eri Makerere. Nze ndi muweereza mperereza wansi wa musumba wange, sina kanisa. Okitegedde? Sina kanisa. Naye Paulo bw'anaaba antumye era ndibabuulira nti Paulo ansimbye egindi. Yes. Omutume Paulo yagendanga n'atandika ekkanisa n'agirekamu Timothy. N'atandika ekkanisa n'agirekamu Titus. N'atandika ekkanisa n'agirekamu gundi. Alina n'agirekamu omukyala bamuta Feibe. N'agirekamu Feibe. So Paulo wange bw'anaaba ansimbye era nja kubabuulira nti kati ndi Kolinso oba ndi Galatiya nja kuba mbabuulira, naye I'm not a senior pastor. Nedda bassebo. Kyekyo Mukama bawo omukisa. Nina abasumba bangi. Nina omusumba wange mu kyalo Christian Fellowship. Yes. Naye nge Kampala nsabira mu People of the Way Church. My pastor is Henry Muheire. Yes. Ayina n'ekkanisa e Kalungu na Masavu. Now, okusooka byonna njagala kwebaza Katonda as usual. Mukama atukolera ebikulu n'ebyamaanyi. Nina obujulizi bungi naye sisobola kubumalayo. Kambaweeyo obujulizi bwa muntu omu. Ennaku ezo waliwo lwe najja wano nenjogera, nali nsaba nenjogera ekigambo kino. Ningamba nti Mukama wonya abakyala, wonya abantu abalina ebirwadde ebinene. Waliwo omuntu nga bw'atuula awulira alina ekintu ky'atuulira. Essaala eyo mugijjukidde. Waliwo omuntu ningamba waliwo omukyala alina ekintu ekimumezeemu, ekintu kimumazeeko emirembe. Balwala ebintu ebiringa ebizimba, mbwe ekizimba ne kijjako n'obwoya munda mu lubuto, oba ekintu ne kimera ku liiso ne kiddira ku liiso ate ne kumerako ekintu. Kati bwe njogera eriiso mba nkitegeeza, ngambye eriiso. Waliwo kwolwo waliwo omuntu gwe nali njogedde naye, muwuliriza wange ennyo nnyo, alina ensi gy'alimu sijja gyogera, naye nga tali Uganda. Alina omwami we, naye yagenda n'amera ekintu wakati mu liiso. Kati awo okufumba kuba tekukyaliyo. Ate talaba, anaawa atanga talaba. Ekintu ne kimufuukira ekintu. Ne bajjanjaba ne kigaana. Alina abaana baliko bweru ewalala mu nsi ez'enjawulo, ne bajjanjaba maama ekintu ne kigaana. Ng'eriiso lirimu. Si nsenke. Bwe yali badde ensenke nandibadde mbagamba nti nsenke. Kino kirala bw'eba nsenke osobola okufumba. Naye yankubirako olw'emisana n'enjogera naye ne musabira ne mulikodingira essaala. Bwe yagiwulira n'addamu n'andikodingira ate era n'addamu n'akaaba. Pasita mpulidde essaala yo n'enkaaba. Banaye pasita nange Mukama nzijukire. Nange mpe ku bujulizi pasita. Lwaki bannange nze ndi bwe nti Mukama yanneerabira. Pasita ekintu kinfuukidde ekintu. Kati bwe mmala omusabira eri bwe nzija wano nenkisabira mu ssaala ya wano ey'awamu. Ebiseera ebisinga ngenda okusaba essaala mba nnina ensonga lwaki ngisabye, kubanga wabeerayo ebibeera eri nga sinaba kujja wano. Kati olwaliro mbadde ndi wano, amaziga gayawukanye, agaaluli gaali ga nnaku, agaleero ga ssanyu. Munnange omukyala yabadde ali awo eggulu atudde bw'ati, yagenza okuwulira ng'awulira ekintu kimuyitamu. Awulira alinga n'abuuza,
omuntu omukulu asobola okufuka nga atudde. Nagambye eriiso wama nagamba naye nga mpulira, nasitukawo naavaawo n'agenda. Nagamba naye nsobola ntya oba mbadde ndoota nga nsumaagirira. N'anaaba neyeetereeza bulungi n'anaaba n'addamu n'agenda n'atuula. Yabadde ali awo n'omulundi ogwokubiri n'abuuza ye bannaye mbadde ki. N'agenda neyeetereeza bulungi kati n'anaaba yageze n'agamba naye ekintu nga si kyakiwulira. N'akola bw'ati eriiso n'akebera mu ndabirwamu ng'ekintu kivuddewo. Kimulumidde emyaka n'emyaka. Kati olwaleero alikodinze odiyo endala ng'ate akaaba naye nga si ge gali oba lwali lwakuna oba lwakutaano kwezi ennaku, lwali lwakusatu oba lwakuna. Abaaliko mujjukidde ekintu kyayabise kyonna ne kifuluma ne kiggwawo. Mbu yabadde anaaba n'akuba enduulu n'agamba woololo. Omwami n'amubuuza kiki, ate omwami si mulokole. N'amubuuza owayeggwa aleekaana kiki, n'amugamba tumanyi sawa tugenda kulya emmere kuba kati ndaba. N'amugamba okikakasa olaba, bulijjo olaba, n'amugamba nti kati ndaba. Yakaabye andikodingidde odiyo ng'akaaba naye nga maziga ga ssanyu n'agamba Mukama nzijukidde. Nange bulijjo Mukama mmanyi. Nange mpadde ku bujulizi ekintu kibadde kyamumalako dda emirembe. Agambye akubidde abaana be ow'egindi n'ow'egindi n'abagamba si kintu kyangu nnyo okugamba omwana we ogundi omwana wo nti n'eriiso linnuma. Naye olw'okuba babadde bamanyi mami nti kyekizibu abadde yakibabuulira. Abaganda bagamba bwe bati nti omuntu waayogerera ebbwa eri emabega nga kyala kisajja akooya okutakula. Waliwo kyala kisajja waakoowa naye waliwo obeera osanga omuntu ng'omukono guli mu mpale bwe gutyo n'emabega atakula. Takubuulira kiki naye lwakoowa okutakula lwagamba nti naye jangu olabe kiki ekiri wano. So Mukama yakimukoledde n'amugatta ku bangi ennyo Mukama baakoledde ewiiki eno. So Katonda waffe akola. Bye yakolanga luli abikola n'olwaleero era ajja bikola. Bayibuli egamba tajjulukuka, ali bumujjo leero ne bulijjo. Katonda waffe teyakoma kukola mu Bayibuli. Nedda. Teyakoma kukola mu Bayibuli. Era mmwe mwakyawa Katonda. Katonda takyawanga muntu yenna. Wabula gwe ku lw'ebyo by'oyitamu gw'osalawo n'ogamba n'ebya Katonda bigaanye. N'ogenda ne weesalira amagezi agago. Naye Katonda asigala nga waali. Era asigala nga amakubo ge gali straight. Bw'ogabeeramu kiwedde. Bw'ogavaamu era gwamanya. Obujulizi si bumaze. Obujulizi mbumaze. Okutandika n'enkya njogeddeko ne Maureen owa Skin Care. Abadde alina ebintu byakola bye nabagamba ebyokusomesa abantu okubaako nekyakola. Enkya bw'olaba notification ya ASP mu ssaawa ezitali 9 n'olaba notification ng'ezze jangu kuba agenda kutandika ne engeri y'okusima omusingi introduction ey'ebintu by'agenda okuyigiriza. Bw'onoomisinga gundi y'enkya gy'agenda okusookerako, bw'ona olabe ezinaddako era ojja kusigala nga tobitegedde. Kati nkubuulira ojja kufunawo ekyokukola. Mu kapita omutono gw'onaaba olina ojja kufuna ky'onookola ku by'anaasomesa. So w'olabira notification jangu olabe introduction kubanga yegenda okukuwa ebirala byonna ebinaddako. Yes, enkya tujja kuteekayo emu ne ku lwokubiri emu, then buli wiiki ajja kuba tuwaayo lesson buli wiiki. So ekyo nakyo kimaze. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa ate mwebale n'okumuwagira. Yaŋŋambye mumuwagidde atandise okufuna ba clients all over the world, most especially n'abamuli okumpi mu London. Nammwe mwebale nnyo okubanga mumuwagidde.
so ayagala kujja tusomese tubeereko nebye tuyiga. Ekyo nakyo nkijjeewo, Mukama abawo omukisa. Kyogedderwako kati bino ebiseera bya lockdown, osobola okukolera ewaka, osobola okubaako akantu n'okolera waka nga tusasudde rent ate nga tebakubye emiggo kugenda kukola, ng'oli waka ate n'okola n'ofunayo 10, abaana ne bafuna akawunga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tugenze mu bubaka bw'olwaleero. Obubaka bw'olwaleero mbagambye tugende ebuziba mu kunoonya Mukama, yeewali kye tunoonya. Ate si mu kunoonya Mukama mwokka, mu buli kintu ky'okola making sure bwe kiba kirungi nga kiweesa Katonda ekitiibwa, obanga kikuyambako, kiina kye kikwongerako, nga tekiina kye kikutoolako, kiina kye kikwongerako, making sure nti tokikoma kumpi, kigende ebuziba. Kubanga oyinza okubanga wano wookoma si we wali okuddibwamuuko, ng'olina kugendera ddala ebuziba olyoke ofune okuddamuuko. Olwaleero siri mubuulizi, leero ndabika ndi musomesa, era abamu mujja kusumagira. Nkimanyi leero waliwo abagenda okusumagira, nkubuuliridde wano kuba leero ndi musomesa, siri mubuulizi. Olunaku lwakya lumu mu kitabo kya Luka essula 5 okuva ku lunyiriri olusooka, Bayibuli egamba Yesu n'agenda n'aweereza. Ebibiina by'abantu byali bingi, ekibiina ky'abantu kyali kiyitirivu, kyali kinene nnyo, kyali kinene nnyo. Bayibuli egamba nti nga n'okumunyigiriza bamunyigiriza. Baali bangi nnyo ne bajja ne bayimirira waali ne bamunyigiriza nga basindikagana, nga buli omu ayagala kumulabako, buli omu ayagala kwogerako naye, buli omu ayagala kumutuukako, nga bayitirivu nnyo. Awo lwatuuka ebibiina bwe byamunyigiriza ne bawuniikirira ekigambo kya Katonda, bwe baawulira ekigambo kya Katonda. Ye yali ng'ayimiridde ku nnyanja y'Egeneseregeeti. Abantu baali bangi ne bamunyigiriza. Bayibuli egamba Yesu n'abavaamu, waaliwo amaato gaali 2. Okusooka wano ng'ogenda ku lunyiriri olwokubiri tebakubuulira baani bannannyini maato, wabula yalengera amaato gaali 2 nga gali mu nnyanja wali wakati. Omanyi ffe abavubi tukola bwe tuti, leero ndi mu lulimi lw'abavubi lwokka. Bwe bamala okugobya ebyennyanja oba amaato ne bamala okutunda ne batereeza biki, amaato batera okugazzaayo wali mu mazzi ne basuula ennanga. Waliwo kye bayita okusuula ennanga. Waliwo ge bagolomola ne bagaleeta ku ttale, go ne gabeera eno ku ttale, naye ago nago galina disadvantage. Ennyanja eyinza okufuukuuka nejja ng'ekuba n'ekuba eryato nga liri awo lyonna n'eryasa, kubanga erikuba terisobola kuvaayo, kubanga eri olulimi lwalyo luli eri ku ttale. Kati ennyanja eyinza okuba akalumba konna n'osanga ng'eryato lisensebuse n'ogamba baani abakubye eryato lyange embazzi. Kati abavubi abasinga ateekako ennanga, waliwo ekyuma kibeerako ebigundi biringa ebinnyo bwe biti, n'akikasukayo bw'ati nga kuliko omuguwa, kati eryato libeerawo mu mazzi nga likola bwe riti. Empewo ne bwefuuwa etya, amayengo ne bwe gajja, eryato libeera kuli nga lizannya buzannyi bwe riti, ate liba terisobola kgenda nti ennyanja eritwale. Njagala nkuggireyo ekifaananyi, nagamba buli lw'osoma ekyawandiikibwa kikwata obeereko enfiringa gy'okifiringa ojja kukitegeera. Kyova olaba luli bwe nali mbagereza olwazi, Musa lwe yajjamu amazzi nabatwala ku roundabout y'e Busega. Era gwe bw'onoosoma Bayibuli ng'onoonya roundabout y'e Busega tojja gisangamu mu Bayibuli. Naye bwe nsoma ekyawandiikibwa ekyo nkubamu akafaananyi, olwazi abantu lwe basobola okunywamu amazzi nga bangi.
kati lulabika nze nalukomamu akafaananyi nga lwali lwetuluuvu bwe luti nga lunene nga roundabout y'Ebusega nga buli omu asobola okugirako n'ansena n'anywa kubanga olwazi lwaba agobereranga nga luli bwe luti jjo lwe twasoma ku Masa ne Meriba mujjukidde waawo kakati ne kakati bayibuli bw'esomesa gano amaato gaali mu mazzi Yesu n'abagamba kanve wano social distance abantu baali bangi nga bamugwira n'agamba nze leka nsooke nveewo ate asobole n'okubuulira nga buli omu amulaba kuba bw'anaabayimiriramu bw'ati n'eddoboozi tebajja ddiwulira ate tewaliiwo kituuti nti ate nayimire ku kituuti n'agenda mu nnyanja n'alinnya mu lyato abavubi bali eno batereezezza obutimba bwabwe bamaze ekiro kiramba nga bavuba nga tebannafuna yadde kya nnyanja n'ekimu Yesu n'ayimirira mu lyato n'abasomesa ebintu bingi bye yasomesa bayibuli tebitugamba wabula etugamba n'asomesa ebibiina by'abantu nga bingi nnyo bwe yamala nadda ku bano ba Peetero olwo tebannaba kufuuka bayigirizwa bali mu byabwe bali mu kuvuba bya nnyanja byabwe bayibuli egamba nga bavubye ekiro kyonna tebafunyeeyo yadde engege ey'okwokya wabula ne baddamu bayibuli ekiyita okwoza obutimba naye mu lulimi oluvubi bakiyita okwanika obutimba bakwata ekintu kiringa jeneza bakiyita jeneza era jeneza zino nga bwolaba bwe basitula omulambo gw'abasiraamu ne bayalawo jeneza ne babiteeka eri bino ebyezinzezinze ne batandika okubwanika nga babukomyawo eno waliwo ensimbiro engwiro waliwo amapiira waliwo n'amayinja ng'akatimba bw'oba okasulayo amayinja gabeera ku sayidi eri amapiira sayidi eno nti bwe muba mutega osuulayo jjinja bw'oti ate gabeera ku sayidi ya jjinja buli lwasulayo ate ejjinja ng'akatimba katambula ng'eryato litambula kati amayinja bwe gakka wansi ate eno ku sayidi endala wabeerayo ng'omuntu bw'oyimirira ku mutwe kubeerako ekintu ekiwewuka bakiyita eppiira wansi kubeerako ejjinja ne lissa akatimba wansi ate kiri ne kigaana okukka kati akatimba ne keereega ne kasobola okukwata ebyennyanja byonna njagala mbibaggireyo mbagambye leero ndi musomesa kuba ndi muvubi leero nzize kusomesa ku kuvuba kati bwe bamala baali bakyali awo Yesu ajja yingira mu lyato lyabwe atandika okubuulira bw'amala okubuulira abantu adda ku ba Peetero abagamba mu kiki ne bamugamba musajja watuffe tuleke nti twasuze tuvuba ekiro kyonna tetwafunye yadde kya nnyanja ate emisana tetuvuba waliwo abavubi abamu ng'envuba yaabwe tebavuba misana kubanga waliwo okukkiriza nti ebyennyanja emisana bibeera biraba ne ku mwezi ebyennyanja tebifa nnyo ku mwezi waayi bibeera biraba akatimba ne bikabuuka ebyennyanja babivuba mu nzikiza kubanga biraba akatimba ne engege nejja bulungi nnyo bweti nedda waggulu bweti nekabuuka negenda kati ba Peetero bamunnyonnyola kubanga Peetero gwe gwali omulimu Peetero Yokaana ne Yakobo gwe gwali omulimu nga ne sayansi waagwo bamumanyi Yesu n'abagamba bwe mutyo bwe mwakeeseza nga temufunye nti n'abagamba kati mukole bwe muti muteekemu ebitimba byammwe muddeyo mugende muvube ne bamugamba leka ate nawe kutumenya tukugambye twasuze tuvuba tetwafunyeyo yadde n'akatono Yesu n'abagamba kati omulundi guno muteeke ebuziba Peetero n'agamba nze mbadde mpulira nkooye naye musajja gwe olw'ekigambo kyo in fact yamuyita na musajja gwe olw'ekigambo kyo kanzizeeyo naye nze nkooye olw'ekigambo kyo Peetero akkiriza Yesu nga tamumanyangako omulundi gwe gwasooka omulaba amulabira awo n'agamba kale musajja ate omanyi ffe abavubi tubeera n'eŋŋombo zaffe abavubi tuba n'eŋŋombo zaffe yamugamba oke musajja omanyi nti nga bw'oyogedde kanzizeeyo n'abagamba naye temuteeka wano we mwatadde wano jjo nti kati muteeke ebuziba bayibuli egamba ne baddamu ne bateekamu ebitimba ne bagenda
ne batandika okuvuba okukola bwekuti eddakiika okusuula bwe bati bagenda okuddamu bakiyita okuyitako kasita omala okutegeera eri bwoti oddamu n'ojja n'oyitako bagenda okuceekingako bwe bati nga buli kkowe ly'akatimba lirimu ekyennyanja ne batandika okuyita bannaabwe ku ttale bannange mulabe bannange mujje mutuyambeko ne batandika kye bayita okuyamba obutimba okugjamu ebyennyanja ate nga n'akatimba okajja mu mazzi okazza mu lyato okuba kuyita kuyamba okutegulula okuteekayo bakuyita kutega okujjayo bakuyita kutegulula oba kuyamba era kasowera nga omugundi agamba omuvubi twabadde tutandise okuyamba empewo neefuuwa obutimba ne tubudima oyinza okuba nga otandika obujjayo bwoti okugenda okulengera nga empewo enzibu etandise enkoma era obutimba obudima n'olambawo ne mudduka ne mugenda mutaasa obulamu ne mukomawo ng'ennyanja eteese kati batandika okuyamba ne balaba nga ebyennyanja bingi ne bayita bannaabwe nga buli lyato erijja lijjula buli lyato erijja lijjula buli lyato erijja lijjula kati awo wenzije awo mbadde nsoma bayibuli sinaba kunnyonnyola ngenda kunnyonnyola buli kintu Katonda bw'oba oyagala ekyamagero kyo ng'oyagala okutegeera Katonda mugende ebuziba Katonda talina Yesu talina gundi talina theory gundi tosobola kumutegeera kumumalayo wano Yesu yatulaga nti ebyennyanja abisinze okutegeera ate ne Bapeetero abasinze okutegeera Bapeetero balina theory yaabwe ey'ennyanja zino essaawa tetuvuba waliwo gwe bayita omusumba waliwo ebiseera bye bagamba kati guno ebiseera bino omusumba gw'engege gwakyuse guli gindi guli ggolo n'osanga ng'amaato gonna gali ggolo muno ye wali ebyennyanja ne bagamba kati eno sizoni yakuvuba kiro wokka emisana tetusobola kutta byannyanja byebiseera Yesu bye yabasyangiramu ng'emisana toyinza kutta kyannyanja n'abalaga nti asinze ebyennyanja okutegeera ate asinze n'abavubi okutegeera Peetero yali muvubi ng'era sayansi w'okuvuba yenna amumanyi waliwo omuvubi alina sayansi w'okuvuba ng'atunula ku ggulu bw'ati nayita banne n'abagamba mujje tugenda kutta ebyennyanja kasi tolaba ng'ebire bifaanana biti engege ziba zitambula ng'atunudde ku ggulu Peetero yali kakensa nga mu kuvuba abitegeera byakola kati Yesu amugwamu mu ssaawa eyo walowooleza mbu n'ategeera nnyo n'amugamba kati zaayo Peetero amugamba olaba ekiro byatuvubuze ate tubifuna emisana Katonda akolera watasoboka ono omukyala gwenva okuyogerako yejjanjabye ne bakola byonna yasooka n'akisirikira bwe yamala n'abuulirako bbaawe nti naye munnange enjala kituufu ekuluma naye nze siraba oyagala mpaate engalo zange oyagala nzifumbe siraba nekisooka nekibeera kyabwe babiri nekigaana n'abuulirako abaana bange kino ekintu ekyankutte sikitegeera nti eriiso linnuma abaana ne basindika ssente abaana ne bajjanjaba maama waabwe nekigaana awo wennyini nga yassuza ategedde kigaanye yawulira ng'alemedde n'aŋŋamba mwana wange nsonyiwa oli mwana wange naye obulumi bunzita okitegedde mwana wange obulumi bunzita naye mpulira ow'obujulizi bw'abantu bawona mwana wange ekintu kinnuma kuba nkikwatako bwe nti kigezze buli wemba nkikwatako bwe nti mpulira nfa bufi mwana wange obulumi bunzita ate simanyi lwaki ennaku zino endwadde z'amaaso zisusse waliwo n'oluli omulala bamugamba mbu sukaali yamukwata ku liiso negamba sukaali akwata ku liiso kati takyamira mpeke takyamira yawonye gwe woolowooleza nti bigaanye kati genda ebuziba ekiro kyonna wavubye kubanga omanye ate anti abavubi balina theory anti ekiro zijja kutala okulya zijja kutala okulya ali obuntuntu kakati togenda wala nnyo akatimbo kateeka wano kumpimpi wano
awali omukuna simanya awali biki awo kati awo bogenda zikwata ne bateekaawo kubanga bwogenda eri ebuziba ate ziba zivuddeyo ziba zizze no ku ttale kulya byonna bazibaza babimanyi byebituufu bayizawe mu lulimi lw'abavubi byebituufu era bwogenda eri ebuziba ne weekubawo bakubuuza naye naawe leka kakati ate ekyakututta eri ekiro ziba ziri wano ku ttale ziba zizze kulya. Kati Yesu akyusa ebintu abagamba kola bwoti mutekeyo. Petero amugamba emisana ziraba nnyo ate twekubyewo ekiro bakuyita kwekubawo twekubyewo ekiro ate tuddeyo emisana. Namugamba naye kale musajja gwe ne kubyoyogedde nze mbiwulidde. Kati kubyoyogedde nga bw'oyogedde leka nzireyo. Bayibuli egamba ne baddayo ne bavuba Yesu n'abalaba bwe bati bwe bakikiitana sayansi Petero gwe yateekamu okulaba nga tebagwa mu nnyanja. Ebyennyanja bisobola obbadima. Ebyennyanja bisobola obbatta ne bibakuba mazzi. Yesu n'abeera ku ttale n'atunulira Petero bw'atetenkanya sayansi oyo okuyita banne. Obeera mu mazzi n'oyita ab'oku ttale naye nga tobayisizza ddoboozi. Kuba tebajja kuwulira. Okwata essaati enjeru n'ogiteeka ku nkasi n'owuuba bwoti. Olwo lulimi lwaffe lw'abavubi. Kati bano ab'oku ttale bamanya nti oli afunye ekizibu ne basimbula amaato ne bajja okukutaasa. Oba okwata enkasi bw'ebanga ekyali mpya ng'ebadde kyajja n'ogiwuuba bwoti buli ali ku ttale alina eryato asimbula busimbuzi bumanya nti oli munna afunye obuzibu. Yesu ali ku ttale ayimiridde bw'ati abatunuulira n'atunula Petero. Buli lyato ne ligenda ne limuyamba ne baleeta ebyennyanja nga amazzi gali ku luwero. Oluwero kiyitibwa ku mugo gw'eryato nga gaagala kuyiikamu eryato lisse mu mazzi. Kati ag'ennyanja gali bwe gati geegi ntono nnyo bweti mililitaazi. Eryato balipimira mu kimu nnyambe miruzi. Kubulako miruzi nga 3 eryato ennyanja amazzi gayiike mu lyato mugweyo. Just miruzi nga 6 zokka bwe ziba zo sirika toseka. Ne bakikiitanya eryato ne balituusa ku ttale. Yesu n'abalaba n'amanya ono omusajja alina ati w'ennyanja. N'amugamba kati Petero bwe mumala okutunda ebyo ebyennyanja ogwo gwe gusembye. Kuba ati olina mungi kati nkutwala kuvuba abantu. Era bwe yabagamba muteeke ebuziba omulundi guno bo tebaategeera nti gwe mulundi ogusembyeyo okubeera abavubi. Yesu alina ebigambo byayogera n'akyogera ng'agolooza kikomye awo kinene nnyo kigejja kigenda wala. Omulundi guno gwokka muteekeeyo wali. Muteekeeyo obuziba. Ne batta ebyennyanja ne batunda essente empitirivu n'okugaba ne bagaba. N'abagamba kati guno gwe gusembye. Mujje kati mbafuula bavubi b'abantu. Bayibuli egamba awo ba Petero we baaleka amaato gaabwe ne batambula ne bamugoberera. Awo wenzigi ekigambo ky'olwaleero. Yesu tumugende buziba. Buli kyokola kigende buziba. Ate tokola kintu ng'okikolako bukozi. Ati wa Petero gwe yalaga Yesu skills ze yalaga wali mu kuvuba abantu. Yesu ze yakozesa n'agamba kati ono n'asobola gye tugende. Oyinza okuba olina ekintu ky'okola eyo gwe kikole n'omutima gumu kikole n'obwesigwa Katonda ajja kikozesa okukutwala ku level endala. Katonda ajja kikozesa ekyo kyennyini akutwale ku level endala nga ati wa kino ky'obadde okola ate nga ye ati gw'ogenda okukozesa ku level ey'okubiri. Ekirala gwe ekintu kyonna tekikutiisatiisanga mbu tomanyi bweba simanyi tomanyi biddako simanyi ate kakati biganye. Yesu yajja n'atulaga nti ebyennyanja abisinga okutegeera ate n'abavubi abasinga okutegeera. Ebyennyanja nabyo gye byali seefu nga bikimanyi. Emisana tewali ayinza kunkwata ne bw'aba afa. Emisana nga ndaba akatimba teri ayinza kunkwata. Era byali seefu. Nga n'omuvubi akimanyi siyinza kugenda mu nnyanja ssaawa zino kubeera sigenda kukwasa. Ate oba olaba tebyatambudde ekiro binatambula misana.
kati goteba kugamba nga theory mbusimanyi kakati awo oyina kugenda mu ddwaliro kakati gwe balina kubejjulamu bakusale bakubejjulemu then gwe bakulongoose waliwo omukyala sikyamuwuliza bayira wengena munoonyaako omukyala yaŋŋamba pasita nnyina ebizimba wabula baŋŋamba ekizimba ekimu kyamerako ebyoya kiri mu lubuto ate mukyamerera ebyoya kakati bamugamba kakati tukyakulinzeko kuba kati ate senga tukirongoosa mu biseera bwe biti kisobola okuleeta obuzibu kati tukirindeko kibeere bwe kiti kikole bwe kiti no wabula ndudde omuwuliza simanyi kikimukwatako ngenda munoonya leero oba enkya ebyo byennyini nga bamaze obbikugamba ebyombu tebisoboka yesu mugende ebuziba omukyala yabadde atuddawo nawuli ebintu nga bikulukuta n'abuuza bannaye siswala bannange wali oswaddeko gwe wali oswaddeko n'asitukawo nage yagenza okukinoonyanga ekyo kyennyini kyekyabise abasawo kye baliiridde omusimbye ebbanga n'omwami yakivaako akimanyi munnaye kakati ate agenda kukolaki gwe yesu mugende buziba mu mbeera yonna nga waliwo oyina ripooti namba gye baakuwa oyina ripooti baakuwa ripooti kino tekijja kusoboka omulamuzi yamala dde okwogera omulamuzi yayogera byaggwa omusango yagusala waliwo ekyoyo ekimu nga kijjira mu bafuzi bano ab'ebyobufuzi ba political leaders ba political leaders abo olumu bayitamu ebisitaani bayitamu ebyoyo ekintu kyo wali olina ekintu kyo kyakwatibwa rdc yakikwata katonda waffe tamanyi rdc waliwo ebyoyo ebyo danieli yakola bwati ba Shadrach, Meshach ne Abednego waliwo ogwoyo awo gwayita mu kabaka yennyini weetaagisawo abasajja basatu bokka abaayimira ne bagamba nedda ssebo ffe tetugenda kukusinza basatu ensi yonna ensinza bamaze bagamba bwe muwuliranga ebidongo ennanga amadinda ekkondeere ebiki nga mwenna ku ttaka abaana basatu baagaana bo katonda baali bamugenda buziba basatu be bamenyesaawo etteeka lya kabaka mulamba politiko gundi waliwo oguntu ogusobola okukwata ebintu byo anti munnaye bino ebintu byagenda dde wa rdc ate rdc ripooti yagitwala ewa pulezidenti ne pulezidenti yennyini n'agamba nti ebyo ebintu biyimirire bakulimba omusajja Nabukaduneza yajja naddamu n'abayita Pete gundi Shadrach kale musobola okuba nga temwakigenderedde oba nga temwategeera oba nga tebamanya nti nno nze nayogera kino ekintu nze nakyogera era njagala mbawe chance saagala ate mulabika ng'abaana abalungi embeera zammwe temulabika mpaka baza n'okuba nga baba bakola ki nga babawaayiriza kakati tugenda kukola bwe tuti kuba kati wendi siyagala kukola ate ebintu ate nga babawaayira kati bwe muwulira amadinda ennanga entongooli omuziki mwenna ku ttaka ne bamubuulira kati ne bamugamba tukubuulire nti twakitegeera nti gwe wakyogera era twakimanya nti kiri mu tteeka lya wano naye ffe tetugenda kuvunnama ndabayo abantu e Uganda bakanga badde ku tteeka ly'ettaka mulina obuyinza bwonna okukangabala politically socially physically spiritually mulina byonna okukangabala okugaana etteeka ly'ettaka twakamala juzi wano okusoma ku ttaka teri kutunda ttaka bayibuli ye yakyogera Balevi 25 si yeyo 15:25 teri kutunda ttaka teri kututwalako ttaka kati wetaagisawo abantu abagenda ekintu kino ebuziba nkugambe baali ba Shadrach, Meshach ne Abednego baali basatu be basazisaamu etteeka lya kabaka
kiteeka kiri politiko kizibu nnyo. Waliwo oguntu oguli politiko ogwo guba guzibu nnyo. Bakugamba no munnange tugaana. Nyakayirima wano yali akiwakanya. Ebyo Nyakayirima bye byamugira. Togezaako. Ne Kazini. Era ebyo Kazini bye yamugambako. Kazini olwaki mugambako bw'ati. Ate ye takulaga nti nanyiize. Era bwe bayawukana mu meeting n'amugamba Kazini bw'otyo bw'ogambye. Okay. Tujja kuddamu tutuule. Munaye Kazini n'afa. Munaye si byakusaaga. Toddamu kuyogera bw'otyo. Toddamu kwogera bw'otyo. Muzaata. Ebyo byennyini Muzaata bye yaliko. Toddamu kukyogera. Balina ne reference bazikuwa. Nedda ssebo. Oli Muzaata ye Muzaata naawe yeggwe. Shadrach, Meshach ne Abednego basatu mu nsi yonna be baayimirira. Katonda waabwe baali bamugenda ebuziba. Kabaka yabagamba bw'ati, munnaye nno mmwe baana mmwe. Kubanga ate saagala atudde mu by'okugamba ate mbumbasaleko emitwe ate mbasuule mu muliro. Kubanga gw'omuliro gubeerawo. Mugulaba wali ne bagukuma. Abaana bwe bamubuulira ne bamugamba nti twakigana tukigenderedde tukimanyi nti ggwe. N'abagamba mugwongeremu emirundi 7. Mugwongeremu awo emirundi 7 ne bagwongeramu times 7. Ne bakuba ebidongo simanyi entongooli alamu eri eyali alina okuvuga abantu bonna basinze. Nevuga abalala bonna ku ttaka. Shadrach ne bagaana. Ne bamugamba kati kabaka katukubuulireyo ekintu kino. Nti nebwa Katonda waffe ajja kutulokola. Katonda waffe ajja kutulokola kuba ye waali. Naye ate katukubuulireyo na kino. Ne bw'anaaba tatulokodde. Eyo levo bw'ogiwuliranga oyo omuntu aba ali buziba kati. Abantu abagenze Katonda ebuziba bamufunyemu. Waliwo ebintu ate ebintu bya Katonda ng'omugenda ebuziba bibanga bya kisiru. Olina kukkiriza awatakkirizikika. Kati guteberezaamu omusajja omukulu alina omukazi, olina abaana, olina omukazi, otegera oli musajja mukulu, bw'otambula n'ova ewuwo n'otambula n'ogenda nga tomanyi gy'olaga. Ne bakubuuza sabo gyebaleko, kale mukwano gyebaleko naawe olaga wankutumeko nti ntambula simanyi gye ndaga. Tomanyi gy'olaga gwe omusajja omukulu simanyi gye ndaga. Kubamu akafaananyi Ibulayimu nga Mukama amugambye tambula ove wano ogende gye ndikulaga. Teyamugamba nti oba kwata Mityana Road. Teyamugamba nti oba goba Masaka Road. Wonoosanga Road Toll ekikubo ekiri awo mu maaso ekiddako owete. Yamugamba gwekera ku makya oleke kitawo n'ennyoko otambule ogende gye ndikulaga. Tamulagiridde nti oba wano. Ne Ibulayimu n'akera ku makya n'anaaba n'ayambala n'alya emmere n'asimbula. Kiki Mukama yaŋŋambye ntambule olagewa simanyi. Gw'obiraba bigatta kati osaana kubanga wamugenda buziba. Olina kubanga wamugenda buziba. Kyakugamba gwe tolina kukiddamu. Kubanga ate bw'omuddamu kwajuwinga ono gundi ani Zakariya yali kabona bawa gundi bawa Elizabeth. Malayika zamugambye amugamba gwe ogenda zaala omwana. Era ono omwana Zakariya n'atandika bibuuza naye ku myaka gino nze kinaasoboka kiti ate ne mukazi wange mugumba. Malayika n'amukola bw'ati n'amuziba omumwa. Titwagala argument wano. Yesu agenda kujja tetulina amulanga tukugamba atowooza n'amuziba omumwa. Omusajja agenda okuva eri watukuvu ajja bw'ati bamugamba munnange musajja wa Katonda Mukama akuwa omukisa. Ne bagamba ate kati pasita takyayogera nti bambi alabika alabye Mukama. Alabye Mukama oyo Mukama alabye Mukama ajja tubuulira enkya. Teyaddayo kwogera paka lwe bazaala omwana. Yagenda okwogera nga bamubuuza linnya lya mwana. Omwana yaani emimwa giguka bwe
Yokana myezi 9 nga Zakariya tayogera kukola argument. Katonda tebamukolerako argument. Gwe mugende buziba kera kumacha tambula ngoberiri genda gwamanyi gwe tambula yajja kubuulira ojja kiwulirireyo nga kugamba nti si weewo dayo gyova. Lwakuba ebintu bino baabitutamya olumu waliwo bye twakola ng'omuntu ye yakikutuma ye mu buntu nga Mukama si ye yakikugambye. Nze kyova olabanga bulijjo mbagamba mwetegerere Katonda. Omwana omu yaŋŋambye bw'ati mbu waliwo nabbi omu awe Uganda, nabbi asangibwawa anti bannabbi balina ennamba, waliwo ow'okwemu, waliwo ow'okusatu, waliwo ow'okubbiri, waliwo ow'okumusanvu. Kati oba yali wakummeka? Yagamba abaana bwe muba mwagala okuyita ebigezo, era agamba mbuluna abaana bwe muba mwagala okuyita ebigezo nga temwasoma bitabo nti buli omu agule wano peeni. Eri peeni olugiteeka ku kitabo bwoti oyise kasita ogiteeka ku pepa bwoti oyise ebibuuzo. Abaana ne bagenda bagula peeni mitwalo 2 wabula kabababbe basajja mmwe nammwe bakazi mmwe. Mbuno peeni ya mitwalo 2 biiki ya mitwalo 2 nabbi w'oku musanvu ne bagula peeni baagwa ebigezo. Omwana yaŋŋambye twagwa ebigezo ne tukamala bukamazi. Kakati ebyo byakunyiiza golowooza mbu Katonda ye yakulimba. Katonda takulimbangako. Ole w'oku 15 ye yakulimba. Anti mugenda mubanoonya simanyi ku 25 waliwo ow'oku 7 waliwo ow'oku mmeka. Ebyo wamma mwetegerere Katonda, mwetegerere Mukama, gwe weegendere ebuziba. Ekirala ekyo ekintu kyokola kikole n'obwesimbu. No oyinza okuba nga tonnakifunamu, oyinza okuba nga wulira kikumenya, naye kikole n'obwesigwa. Togezaako kuyaaya, togezaako kuteekamu byakucyanga ate osuula obwesigwa. Gwe kikolera awo. Bw'onookikolera awo n'obwesigwa guyinza okuba nga mulimu gwo tekulika supervisor akulaba, tekulika ku supervisinga. Katonda asobola okukuteeka mu kifo ekirala ng'akozesa bwesigwa bw'obadde okola mu mulimu gwogwo gw'okutunda ennyanja ku kadaala akawaka. Oyina akadaala akawaka otunda butungulu. Obwesigwa bw'okola ku kadaala akaako Mukama n'abukozesa okukutwala walala. Yagamba Peetero, nkulabye, kati tugende ovube bantu. Eyebeera levo ndala. Skills z'ebyennyanja zino azirabya omulimu agukoze n'obwesigwa. Obwedda mulaba engeri gya balancing eryato, balance the boat. Olwo lulimi lwa lunnyanja. Waliwo mutuuka ng'eryato liyuuga ng'abalirimu mmwe mulina okubalansinga eryato. Waliwo lino ery'enkasi, omu atuula mu kalumba ene mabega, oyo yabeera pilot omukulu, yaba asinga okuba enkasi. Kati eno nebeerayo 2 neno nebeerayo 2. Kati waliwo lwe lugenda ate mutaddemu n'ebintu. Kakati waliwo empewo lwesobola okufuuwa nga ne position y'okutuula erina okukyuka musobole okubalansinga eryato. Ono w'omukalumba yabagamba akalumba yene emabega ewasemba eri ewali akasongovu gye bayita olulimi, eryo bayitayo muggamyo. Omanyi nze ndi muvubi. Eri mu maaso bayitayo muggamyo, eno gye bavugira eno ewabeera yingini bayitayo mukalumba. Kati w'omukalumba n'abagamba balance the boat. Kati Yesu yatunuulira Peetero engeri gye yatetenkanyanga ennyanja, empewo efuuwa, ebyennyanja bingi, obutimba bulemeddeyo. Oyinza kuba ng'oyambayo akatimba bw'oti osika, akatimba ne kakwata mu musumaali. Akatimba ne kakwata mu musumaali. Era abavubi abasinga batera ggwa mu mazzi nga bayambayo. Kuba akatimba kaba kazitowa buli lwokola bwoti. Bw'ota obubi kasobola okukuzzayo kuba jjukira eri wansi eri amayinja ne gundi y'amazzi kaba kazitowa okuvaayo. Gwe n'ogenda okuvuba ng'oyambadde essaati ey'amapeesa. Olukola bwoti. Ekkowe ly'akatimba ne libaka mu peesa bwe pa. Ogenda okukola bwoti akatimba ne kakutwala. Ate olukagwamu bwoti ko kakuzinga buzinzi ne bw'oba omanyi okuwuga biba biwedde.
kati Yesu yatunulira skills ezo zonna Petero za gundi Petero zaayina. Petero yagenda okuvuba abantu nga yayambadde t-shirt tekuliko pesa. Ali t-shirt ya Uganda Cranes tekuliko pesa. Akola bwati gundi okuyambayo akatimba tekaina we kasobola kumubakira pesa kumusuula mu mazzi. Yesu n'agamba ono omusajja skills zigenda kunnyambako kwene enjiri gyendeese. Buli kintu kyokola kikole n'obwesigwa Katonda ajja kikujjako akutwale ku kirala. Challenges ziyinza okubanga nnyingi naye gwe zigumire. Waliwo ebimu Katonda byasobola okutwalamu nga akutwale buziba naye nga bikunyiga. Nga bikunyiga n'akozesa muntu okukunyiiza. N'akusamba n'akuwongerayo naye nga akuwongera buziba akutwala mu destination gwe n'okyawa asiimu bino gane banayirumbu sajja senga afa omala kutuuka buziba n'omanya n'ogamba wire wamma wire teyali mubi wire yangobe ewuwe ono yangobe ewuwe si ye yali omubi yali ansindika buziba. Kati ebyo byonna tulina kumanya Katonda. Yusufu yakola bwati omanyi Yusufu mwagala baganda be bwe baddamu omusanga nga kati yateekera Africa ebbendobendo lya Africa lyonna ne Middle East bonna emmere baginonanga gundi awo Egypt. Amazo beyanjulira bamutegedde bangangala tusonyiwe munnange tusonyiwe tetwamanya nabagamba temwalina buzibu simwe mwakikola olwakitegedde betonda bawulira bamukola bubi yamaze okukizuula kyali kyakukolebwa asobole otuuka wali wabula gwe ekintu okitegeera n'osigala ng'ogaanye sirimubuuza kyokka te nga yakuyamba okukubbako bbaawo omukadde n'ogenda ofumbira oli yakututte ebweru yakutwala ebweru oli waliwo omukyala ali US yaŋŋambye omwezi anti bagira baafuna essente za njawulo mbu omuntu omwezi ayinza okukola obukadde 12 bukadde 8 bukadde 6. Mbu simanyi mbuno baba wasaawa simanyi mbuno ayina wano adduka n'agendako wali agenda okuŋŋaanya omwezi okuggwako ng'omwezi akoze obukadde 8 wabula wira tajagala kuddamu kubuuza oli eyamubbako oli omusajja oyo omukazi muweerezeyo ne kumutwala ali akawunga mu gundi mu lockdown eno ye yakusamba okutwala ebuziba ebyo system ezo zonna Katonda azikozesa kyova olaba bw'otuuka nga sooka osirike osooka obuuze wano mukomera nkolawo ki oyinza okuba nga ekkomera ly'olimu liringa lya Sky Soldier. Ebungereza bakoze pati ya Sky Soldier kumukulisa mu mazaalibwa naye nga bannaye mumbuulire Sky Soldier wamajjeno Sky eyo yiyo wekka mukomera myezi 6 kati no wayi PDF ebyo byebakuba kibooko taswa kuba Sky Soldier kibooko ebyo byebagoba lokoda gwe bagambye Sky Soldier tatambula oyo jeno Museveni bwe yali amukwata yamulekitira be Mogadishu omwana ekintu gye kigenda buziba kino mwana muto naye ekintu gye kigenda buziba anti Bible and politics kati obeeyo ntuuseeyo ntya nange simanyi Bible and politics bamala kuleeta lokeeki nga banoonyeza mu Uganda Katumba wamala tasobola kukwata Sky Soldier wetaagisaawo the Lion of Mogadishu oyo yamachinga ne Sky Soldier. Okitegedde buli kintu kyokola kigende buziba buli kintu ekikutuukako sookotte ku bigere bwe gubanga myoyo mibi nga gusitani gwe guleete effujjo waliwo awo ekigwagwa gwagwe ekireeta effujjo awe saala ate saala teriiko mbw ate biki ate wolololololo Yesu bw'oba oli mu Yesu ng'oli mu Katonda gwe tokayana genda mu saala anti saala busaala gwe gy'olina okukola. Nze sina kintu kye ntya kusabira kuba ekisooka sinze emponya nze bwe nkusabira n'ofa nze mba nkuse nze nakusabidde nze ogwange gwakusaba Katonda agiwulidde owonya ekitiibwa kimuddire aganya ofudde weeraba wumula mirembe. Juzi wano nasabira mukyala wa headmaster wange ne ngamba mukama
omukyalo oyo bajjukire bwe banyamba nze ne mama Ebeni. Mama Ebeneza yatuulira ku ssomero lya mukyalo oyo, nze omusajja n'antwala Emityana, bonna batukolamu omulimu mulungi. Nempa ensonga zange ne munyamba ne munkwatirako ne musonderako ne ku bujjanjabi naafa. Nze nensaba ekyokulya n'ekyokunywa nendya nenywa, ate nze nabadde muwonya ogwange gwabadde gwakusaba. Kati gwe kintu bwe kikutuukako saba ekirala bwe tusaba tuyiga okukkiriza. Ekyo kyo okusaba kutambulirako okukkiriza. Era waliwo omwaŋŋamba pasita nga wansabirayo essaala omulundi gumu giina kuba emeka sitaani ogenda, giina kuba emeka ekirwadde okuwona. Omukyala namusabira lwakusatu lwakuna, ekintu kyayabisa eggulo. Kati gwadde oyagala nsigalaawo nga nsaba misana nakiro. Mukama kyabike, Mukama kyabike, nze nasabye kyawedde. Yes, gwe ekintu kyonna bw'omala okukyanjula mu maaso ga Katonda n'okyanjula kibuuse n'amaaso, kibuuse amaaso kireke. Bwe kinaba kyetaagisa Mukama ajja kukuwa mwoyo w'amagezi okiyiteko. Nabagamba wano omukyala yajja akaba pasita ettaka lyange, pasita balitutte, nze pasita njagala ttaka lyange, pasita njagala ttaka lyange, tusaba essaala. N'abuuza naye kakati tukole tutya, tubigaayagaayamu awo. Tumaze okusaba mwoyo w'amagezi ntugamba kakati omumanyi nti boddamu okusindika ssente endala obubi nazo bagenda zirya, ate nekino kisigalewo, ate nga n'ettaka tebalikuwadde, ate nga nazino zigenze. Kati tosooka kusindika ssente kuba tolina gw'ozisindikira. Tusooke tunoonye gundi ne gundi ne gundi tubakuŋŋaanye wamu. Awo ojja kufunamu si yono walayiki si zino yoyo si yeggwe oddangamu n'okaabanga amaziga wano. Yakuba essimu ne muwuliriza bwe nti ne mubuuza maama okaabira ki? Kuba gwe gwali gusoose okuyogerako nange, maama kiki? Ne ŋŋamba kale kamuleke ng'alaakira n'okulaakira. Ate omanyi kali akantu ke twakaabanga tonnadda. Ne ŋŋamba kale kamuleke, bw'anaamaliriza n'ambuulira. N'amaliriza n'abinnyinnyonnyola. Mukama natuwa mwoyo w'amagezi. N'abakuŋŋaanya ne bakuŋŋaana ne bamugamba kakati kola bw'oti. Ne bakuŋŋaana ne Manerenda ne bamuyita. Gwe bagamba nga musimanyi Manerenda, simanyi ate ye yatwala endagaano biki. N'abagamba mugikomyewo, ne bakomyawo endagaano. Ne Manerenda azze n'omusajja waali ne chairman n'atunda ettaka n'akola ki n'ow'oludda lwe ne bagamba eno endagaano tugiyuze, kati tuwandiike endala nga yooli nannyini ttaka. Buli omu ne bagyokesa, buli omu n'afunako kopi. Kakati ali kuzikubusa alya, Duli yali takyalya. They and then ekyo ne kiva mu ddiiro. Kati gwe tebakulimbanga simanyi ate gundi ate RDC yakikuttemu. Wani Hudu Hussein agambye, omanyi Hudu Hussein naye yeefudde ekirala. Amasannyalaze gagenda okukuba Hudu Hussein. Bwe mumulaba temumukwatako mbabuulira anti g'amasannyalaze kasita okwatako naawe bakusanga awo. Hudu Hussein bw'omusanga atagala tomukwatako, nkwegayiridde mumuleke. Fire Brigade ye neemugjawo. Nze mbabuuliridde wano. Hudu Hussein alowooza yasoose agenda abuuze Jennifer Musisi. Nze Jennifer Musisi ali ku ladda zange mu America era ajja okusuubula gundi ogula emmere. Nkugambye nswa n'okubabuulira wa shoppinga. Shoppinga ni ya Cambridge University. Kati nze bwondaba dduka waliwo awaawo gundi store awaawo ni ya Cambridge awo. Ali ku ladda. Abantu bamulaba awo ngazze okugula ng'ali nabo mu dduka ne bagamba laba nnoono. Ayina omukyala gwe yasibira omwana omutembeyi. Kati bonna bali eyo agamba kale laba Jennifer. Era bw'abasangamu nga yeebwalabwala yeeyisa bw'ati yeddira bw'ati. Hudu Hussein bw'omulaba muviire bw'atalantuka nankugwira. Volts zigenda bakuba babiri. Atandise okukwata ku masannyalaze gali agaakuba bano ab'egindi ekiwaatule sirika. Nze nkubuulidde bangambye olanya yakomyewo mukalukalu ali awo alinganga atungununa awoomerera ajigirira ali awo tabitegeera oba yakomyewo simanyi. Mukama abawo omukisa. Katonda mu mugende buziba. Katonda mu mugende buziba.
bw'onookoma wano togenda kufuna biri by'oyagala mu ye biri buziba. Mugende buziba mu kumutegeera, gende buziba mu kusoma Bayibuli, gende buziba mu kumwagala, gende buziba mu kumukkiriza. Bakkiriza watakkirizikika. Tokkiriza ku lw'okubanga leero 25 end of month ogenda kufuna musaala. Kati ekyo ky'owulira ky'oyagala kya kakadde kamu n'ekitundu ogenda kufuna kamu 5. Ekizibu kya kakadde kamu n'emitwalo 10 ogenda kufuna kamu 5, kamu 7, kamu 6, kamu 8. Kwegamba awo okukkiriza okulina kuba omusaala gye guli. Okwo si kwe kukkiriza kwe boogerako. Okukkiriza kwe kuno ekintu kikulumidde ebbanga bakujjanjabye ekigaanye. Lipooti y'omusawo akugambye kakati munnange tokyalina kyakukola kuba kati kino ekintu era bakiyita cyclopedia courses nti kati kigenda kukula kigejje kigejje kibeera awo. Kati ojja kukifunirayo ate n'egundi endala okyambaze nga bwe kirengejja kuba ate ekyo okukisala tuba tugenda kuleeta obuzibu bulala bijja kumera ebirala 7. Kati awo mukukkiriza mu mbeera bwetyo wokkiririza n'ogamba kati kigenda kwabika ate n'omusanvu tegujja kujja. Ng'omusawo yakuwadde empeke kakati gira omirambira zino empeke ate tozitabula kuba bw'onoozitabula kigenda kufuuka kya nabansasaana kijjeko omutwe omulala. Kati kasitotuka mu eyo embeera genda ebuziba ogambe Mukama nti nze omusawo aŋŋambye bw'ati. Kati gwe Mukama wamwe ogamba kinze njagala kuwona osirike. Waliwo omuntu omundi naye eri ku Prayer Warriors yangamba naye pastor olina okukkiriza olina ebintu by'okkiriza n'essibi. Omukyala oli gwe nabagambako eyakuula erinnyo ne wajja ne wamerawo ekintu ekinene bwe kiti nekigenda ku gundi eno eya wansi n'akyama omumwa bw'ati ekintu ne kifuluma wano nankubira ekifaananyi. Bwe yaŋŋamba ne mugamba nkwatira akavidiyo nkubira ekifaananyi. Bwe yakuba ekifaananyi ne kitavayo ne mugamba nti nkwatira akavidiyo n'akakwata nga kintu kiri bwe kiti. Ne ŋŋamba ab'oku Prayer Warriors bannange ono omukyala agwana kusabira buli omu waalisaba nga nakamala bwe nti eyanzirako yaŋŋamba pastor atereka kukisussa Katonda gy'ali naye ate beeramu ku magezi pastor nti ono omuntu agwana ddwaliro kugenda kumulongoosa ogamba otya mbu wano basabirawo. Yes tujja kusaba naye tusabe Katonda amuzze bulungi engulu ng'ava mu theatre. Ne mugamba sister abala bonna bo ne basirika ne bagamba wange pastor tebamuddamu naye katusabe era ne bagamba pastor tugenda kusaba naye era agendeko mu ddwaliro. Teyagenda mu ddwaliro kale teyagendayo. Naddamu baweereza ekifaananyi ne bagamba pastor okikkiriza wama pastor yono omukyala ekintu kyalagawa ekintu kyabula amannyo gaali gatandise n'okufulumayo wano bwe gati nga tagaliirako. Omukyera agotta mugotte n'anuuna munuune kubusi yazivaako ennyama yagivaako. Yaŋŋambye pasita kati akanyama njagala kwokya ate nga kakaze nnyo kuba nina amannyo gange. Kiki ekindiise gundi emmere engotte. Naddamu baweereza ekifaananyi ab'oku Prayer Warriors nti omuwala wammwe wuuyo. Ne bagamba omu yajja mu kabokisi ngamba pasita njagala nfuna okukkiriza ng'okwo ate nange nkyagamba Yesu nnyongeraayo okulala. Ng'okw'omukyalo oli eyamugamba gwe yogera kigambo nze mpaka kunkumuka kasitamba nga gwe okampadde. Bw'omala okusaba kkiriza ebyo bye wakkiririzaamu ne bitakula omuntu yali akufera bufezi. Kati kkiriza nga gwe nga ddiiru eri wakati wo naye. Si ddiiru kubeera wakati wo n'omuntu omulala mbu pasita gambye leetayo 5 soko sindikeko 3 obubiri ojja buleeta. Yakusuula n'ebigezo mbusimanyi gula peeni kugamba owulira wakyawa Katonda kubanga wagula peeni ya mitwalo 2 kati emitwalo gye 2 Katonda yagikolamu ki mbulira yagiryamu ki Katonda egyo gy'omuwalanira sikyaddayo Katonda yanziba emitwalo gyange gyonna yagibba Katonda yagiryamu ki eyakufera mulala. Genda omunoonye ku 5 genda ogimubanje ku 5 Katonda takunyiizangako. Gwe otaamutegeera
kati komawo munonoze omugende ebuziba olabe oba toyite bigezo oleyo gamba ate ne bwabanga ono yakufera future yo nefa katonda jjajjayo future tezivirayo mu kusoma mukka togwamu suubi future tezivirayo mu ddi mbu simanyi wafunye D everywhere D eko sikwe kujjayo future waliwo n'ab'emyenda nga balina successful good nga future yabwe the bright is the future Seven siwe yagamba yes the bright is the future mukama abawo omukisa leka nkome wano kuba nyina oteekayo video ya leero ku YouTube neggulo yantawanyiza nagitaddeyo obudde bugenze naye katonda tumugende ebuziba katonda tumwetegeerere nkiddamu okukubira omuntu okukusabirako oba pasitawo oba prayer patanawo kubanga twewanirira nakyo kya buntu era kya bwa katonda naye toteeka kukkiriza mu muntu ne bwobanga weesabidde naye naakusabira amaaso gamuyiseemu ogateeke kwoli kuba gwe wasabye ye yasabye gwe wasabye ne gwe wakubidde gwe yasabye mwenna mwasabye omu osobola n'okuba nga n'essaala zo ze zaakoze ng'essaala zo ze zaakoze naye nga zaatayiminze ate nga gwe wakankubira n'ogamba bulaba naye pasita asaba buli lwasaba ng'essaala zo zabadde zituuse wamma tebakulimbanga kubira omuntu akusabireko naye ng'osabye nga wekkiririza mu katonda naye omukyala yaŋŋambye mbu nno taata bamugambye gijja kuba emitwalo 5 asindikeko 3 2 ajja kugasasula ng'awonye ebyo bw'oba by'okyalimu genda bakubbe gwe yabivuddemu nodda eri katonda teeka omutima gwo n'obwongo bwo ebuziba mu katonda mukama akukolere byobadde tosuubira ebibadde tebisoboka ajja bikola nga bwe yakikolera Peetero katonda Yesu yamenya sayansi yenna ow'okuvuba kwolwo yamumenya ye n'aleeta owuwe bwe yagenda ekkaana ku bano ba kemisiti bano simanyi mbu omwenge olugutabula ogubikka n'ogutereka ennaku 3 yagutabula n'agubawa ne bagunywa yegutabula awo n'abagamba munywe ne batandika okuyomba jjukira agenda okugabula guno nga waliwo oguweddewo embaga yali y'amaanyi feezi 1 eweddewo bwe baddamu okunywa ku guno ne bayomba ne bababuuza musooka mutya okutuwa ebyenge ebibi ne mutereka omwenge omulungi ne mugutuwa nga tukkuse tumaze okutamira nga mutuwa guno omwenge omubi guno omulungi nga mututamiiziza ebibi ogugwe teyagubikka mbu simanyi osooka noyisa waabwe ennaku 3 simanyi ne guggwako obukyu waliwo agukubako obukyu simanyi biki Yesu yagutabulirawo n'abagamba munywe ne bagamba mama bulu wali kyeno nti musooka mutya okutuwa zoliga walagi ne musooka otuwa zoliga walagi ate ne musembyayo kanaakaka Yesu buli kintu yakimenya ye we mutasuubirira waakola ate bw'akola akola kiriyo baali batinkiza sabbiiti siina gwe nnumba wamma aba Seventh Day naye abantu nga bakulembeza sabbiiti efuuse sabbiiti ku sabbiiti omuntu ne bw'akaaba tomusirisa ku sabbiiti omuntu ne bw'akola kya tokola kya ku sabbiiti nga sabbiiti yafuuka sabbiiti Yesu buli kye yakola yakikola ku sabbiiti sibo nga ku sabbiiti nga tebalya na mmere eri fresh mugifumba lwakutaano ne mugitwala ku kanisa ne mubeera ku kanisa ate temugibugumya ku sabbiiti tebakuma muliro oba yagaze mulya buli Yesu n'abikyusa Bayibuli egamba n'agenda mu nnimiro n'agenda akunya fresh ekirimba ekiri fresh ku sabbiiti Yesu ne bakunya ne balya abafalisaayo ne bagamba ono omwana mumulaba bw'ayonoonye eggwanga lyonna kakati abantu ku sabbiiti bafumba buli woyita bafumba kubanga ono omwana ye yabitandise byonna n'ababuuza nze mukama wa sabbiiti omuntu ye mukama wa sabbiiti
nababuuza ku mmwe ani ng'ente ye bwegwa mu kinnya omanyi abo ba political leader bakolaakola ebintu ebyekisiru baleka ekintu ekyamakulu n'osanga ng'eggulire lyonna lijjudde eggulire lyonna liri ku bintu ebitalina makulu ku mulembe gwa Nabukadduneeza TV zonna zalekayo ne gavumenti yalekayo okukavalinga ekintu ekirala Parliament nerekayo ebintu byonna ne badda ku Shadrach, Meshach ne Abednego kugataliko bisooto kugaliko enfuufu kugaliko ebigundi kugatali masengejje wonna nga be baliko eggwanga ne lyesiba baganya okusinza kabaka awe mabega kaawo byatuukawo e Uganda abantu balina ebizibu bingi Uganda erina ebizibu bingi amataba gatwala abantu biki omusajja ali ku Sky Soldier era Sky Soldier bamukwatidde kalangala ateberezebwa okuba yabadde ayina emmundu kati ate magazini yo bagijje kawempe naye Sky Soldier emmundu akyagisirikidde buli woyita ku TV Sky Soldier ayina emmundu Sky Soldier mutemo Sky Soldier musirikale oyo mwana Sky Soldier bw'omulaba komando mu mukwate abamukuba ne twabata mu November abatujju awo wonna kalakata wonna abatujju ba people power babadde kalangala over mechanism ebintu ebitalina makulu nga eggwanga lirina ebintu ebinnya biri mu Kampala enfuufu eri mu Kampala abantu tebalina eggwanga lirina ebizibu bingi TV zonna ziri ku kintu eki Sky Soldier ne Bobby Yaga katusabe tuve wano Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tukwebaziza Mukama olw'olunaku lwaleero n'olw'ekigambo ky'otuwadde Mukama yongera okukitunnyonnyola mu mitima gyaffe Mukama wano tumalawo ssaawa emu tetusobola kukinnyonnyola ne tukimalayo naye genda Mukama otambule oyogere na buli muntu twagenda okuwulira ekigambo kino ategeere kiki kyalina okugenda ebuziba ku bintu byakola era naawe wennyini akugenda atya ebuziba okujjayo ebyamagero byebiri ebuziba biyitirivu tasobola na kubimalayo alina n'okuyita abamuyambako alina okufuna contractor afune ne basabu contractors Petero yali contractor n'ayita omusaada n'afuna basabu contractors ebyennyanja byabalemerayo Mukama yongera okutusomesa bino ebintu tubitegeere nga tutegeera gwe wabula si bantu kubanga abantu batutomeza dda omusajja yaguza abantu peni mitwalo 2 bayite ebigezo abaana ne bagwa n'abaweese ekimu eky'ekkumi mbune eky'okuyita ebigezo mitwalo 3 abaana ne bagwa abantu ne bakukyawa wamma Mukama leka tukutegeere nga ffe tukwetegeerera nga gwe otwetuukirako Mukama tetwagala kati ba middlemen Mukama tetwagala ba middlemen no twagala ffe twogere naawe Dawudi yakubuuza Mukama ngende zikula gye bamwokezza bwe ngenda n'abasanga teyatuma nabbi teyatuma pastor teyatuma mutume yabuuza Mukama bana bantu mpitewa mbasangewa n'omugamba ayita bwoti kati kola bwoti toyita mu kkubo lino tojja basanga temera wano musisinkane wali era ogenda bamalirawo mu kagga k'egindi wamma Mukama weebale nnyo twagala naffe kati tukutegeere nga tetwagala middleman wakati awo ba middleman batubbye bwe bajja eyo bagamba kirala bwe bajja batugamba kirala mitwalo 5 osasulako 3 2 ojja gasasula ebyo Mukama tubikomeza mu linnya lya Yesu twagala ffe twegendere ebuziba twetuukire ate Mukama abantu bano ffenna tuwa obwesigwa mu bye tukola kubanga bwe tunavuba obulungi ebyennyanja ogenda kutuwa okuvuba abantu Mukama kino bwe tunakikola obulungi otutwala ku mutendera omulala weebale Katonda wa Isirayiri yongera okutusomesa mu linnya lya Yesu era Mukama nyongera okusabira abalwadde bonna Mukama waliwo omuntu akubira essimu n'agamba pasita nsabira ndi bubi pasita nsabira naye bwe kinaavaawo nange nja kuwa obujulizi takubuulidde kiki ky'osabira naye n'oyo omusajja musabidde Mukama kuba gw'omanyi kikyayogera takyogera tayagala kigamba muntu ate nga mutuufu obutakyogera ayinza okuba tannafuna kisa kikyogera wamma Mukama musange ekyo ekiri mu maaso ge okitomere kyonna Mukama okyabye kibulu kyonna okimiringule kiggwewo akirabe nga kigwerera akkirize nti mu Isirayiri mulimu Katonda ategeere nti waggulu waliyo Katonda omulamu
Mukama nsabidde abasajja n'abakazi abali wano balina ebizibu ebinene ebimu birimu ba political leaders be babikwata. Hudu Hussein yayogera dda, RDC yalagira, simanyi gundi yalagira, DPC yayogera, simanyi ani yayogera, manager wa ISO ye yagamba, chairman yakigaana. Mukama ebyo nabyo biyingiremu nga bwe wayingira mu bya Shadrach. Bible egamba Nebukadneza ye yakola report. Ono Katonda era ensi mwenna singa mubadde mulimu amagezi ng'abaana bano mwenna mwandisinziza Katonda w'abaana bano, kuba nze gwe musinza nange ndi muntu. Kati mwenna temulina magezi, bano abaana basatu be balina amagezi. Ng'olwakitegedde Mukama nkusaba oyongera okweraga okusinga bwe wali weeraze. Mukama weeraga okusinga emirembe gye wali weeragiddemu. Waliwo abamu abalowooza mbu weeraga dda n'oggwayo, wamma Mukama koma omukyalo ono agambye bw'ati, Katonda nga munene, ekintu ne kyabika ekindidde ssente empitirivu ne kiremerawo, baŋŋamba si kyakuwona. Kitandise okuziba emmunye yonna ebulirayo, takyalaba, n'emmunye awulira egenda eriiso lyonna liggwawo. Mukama n'okyabya ne kikulukuta, n'atateekako yadde kakapiso. Tanyweddeeyo yadde daaloozi, yadde nti Mukama n'amuwonyezaawo. Ze yandizeeni baliyo ne bbaawe beeyagala. Leero bannange, wamma Mukama abawa ekisa, mugende mweyagale. Nga mujoogeddwa, sitaani abajoogedde bbaaba. Wamma mugende mweyagale mu linnya lya Yesu. Mukama buli omu ali wano ng'ajoogeddwa sitaani mmusabidde, musumulule ku lujegere mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye. Amiina. Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa, abalwadde abawonye, mbaagala nnyo mwenna mu Mukama waffe Yesu. Gwaliyo ng'oyagala kwenenya, gamba nti ayi Mukama, olunaku lwa leero mpulidde ekigambo kyo, nzikiriza n'omutima gwange, njatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa, oliwandiike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu. Amiina. Olokose, Mukama akuwa omukisa. Enamba yange eri +974 33 93 9639. YouTube channel yange eri Asimowire Bible and Politics. Video ngenda giteekayo, bw'eneddira eyingamu naye nga ngenda giteekayo. Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire, mwagale nnyo Mukama, mumugende ebuziba, na buli kyokola ekikuyamba kigende ebuziba. Mukama ajja kukugyawo atakutwale ku mutendera omulala. I sign out. Sigadde nze Asimowire. Mukama abawo omukisa. Mweraba.